Ku ssaawa nnya ez'okumakya Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuse okuggulawo eddwaliro li People's Medical Hospital erisangibwa e Gayaza mu Town Council y'e Kasangati. Ng'ali wamu ne baminisita ba Kabaka okuli ow'ebyobulamu Kotilda Nakate n'abalala balambuziddwa awajjanjabirwa abalwadde. Ekizzeeko kibadde ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu bwanamukulu w'essaza ly'e Wakiso Reverend Father Jude Makanga. Ono alaze obwennyamivu olw'obukyafu obususse mu bannayuganda. Abamu balowooza nti okwambaza abaana pampa kya mulembe nnyo. Kituufu kya mulembe. Naye okitusuuliranga buli wamu. Abakazi abasula bakozesa buli wamu mu myala ku bikomera by'abalala. Babalina okuzesa ne basula mu kezia waliga yasamunda nga basula okutendereza. Wano wasinzidde ne yeebaza abatandisi b'eddwaliro lino okuvaayo n'ekirowoozo ekituufu. Asabye abasawo obuteesuulirayo gwa nnaggamba ku buvunaanyizibwa bwabwe. Bonna abakola wano n'abanaakola wano bafunye kigambo ky'obulamu bw'omuntu. Teyambise teeza zonna eziriwo n'ebyuma ebiriwo okutaasanga obulamu nga booleka abantu sassibwa Katonda. Omukama b'okumanyanga kye bakola ate lwaki bakikola. Mu kwogera Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza ng'eddwaliro lino bwe ligenda okuyambako mu kusitula embeera z'ebyobulamu mu bantu b'Obwakabaka. Akuutidde abantu ba Kabaka obutalinda ndwadde kusooka kubakuba ku ndiri bajjumbire okwekebeza kibasobozese okumanya bwe bayimiridde mu byobulamu bwabwe. Onootuukayo nga omutima gwaggwayo lw'ojja okumanya abasawo batwala essente nnyingi. Bw'ona ogendayo ne bakkebera ojja kusasula ssente oyagala bakolere bwereere ebino bikuba bizimbye. Ssente oyawoloza bazijjawo okubizimba olina obubasasula. Naye ate ojja kuba otaasa obulamu kikusobozesa okwongera okukola oyongere okufuna. Mayiga akalaatidde abalina obusobozi okwettanira okusiga ensimbi mu byobulamu. Amalwaliro gakyali matono. Agali ku ddaala nga lino matono nnyo. Ebusiro twatongoza St. Joseph's Hospital ya Dr. Mugagga. Nsanyuse nnyo okulaba nti bamunywanyi ne Dr. Ndugga. Ebusiro katufunyeyo na lino naye gakyali matono. N'aga gavumenti matono. Abalina ssente bakuŋŋaanye abasawo bo naye bataba basawo. Babasigemu ensimbi bazimbe amalwaliro tutaase obulamu. Eddwaliro lino liteereddwamu abakyala bwe bazaalira ekisenge bwe balongooseza n'endwadde endala. Tuzaalisa abaana oba abakyala abasukka mu 800 buli mwaka. Era nga kati wetwogerera tulina n'enzijanjaba ey'enjawulo nti omukyala bw'abanga ali muleeba ng'alumizibwa asobola okusindika omwana nga tawulidde bulumi. Naye ate era abaana abo abamu be tuzaalisa emirundi egimu bambi bazaalibwa nga banafu. Tulinawo we tubalabirira. Abakulembeze mu kitundu basabye gavumenti okukwasizaako amalwaliro g'obwannannyini okulaba ng'ebyobulamu bisitulwa. Gavumenti ya wakati nga yateeka omukono ku ndagaano eya Abuja nga bitundutundu 15 ku buli 100 birina ng'okuba nga ebya bajeti y'eggwanga birina okugenda nga mu byobulamu. Naye tusse tutya nti olunaku lwa leero olabira ddala nga tewali kubanga tuteeka mu nkola endagaano ya Abuja gye twateekako omukono. Saavisi ezimu beeteefuteefu ziwa abantu ku bwereere naye oluusi ziba zeetaagamu obuyambi bwa gavumenti eya wakati. Tulowooza nti amalwaliro galina okukwatibwako n'okugibwako obulipo bwonna obulemesa amalwaliro g'obwannannyini. Okusinziira ku bakulembeze mu kitundu, eddwaliro lino lyakuyambako mu kusembeza obujjanjabi okumpi n'abatuuze.